Omusajja ono Kakooza wa NRM mwenna mumujjukira. Kakati Mwami Kyagulanyi ebigambo byayogerera mu summit kati omusajja ono yabyogeddeko bimuzaalidde leenya. Kino bulijjo ensi kyerinda era bulijjo kye tubagamba nti mwetegeerere so si kubategeerera so si kukolera ku maanyi ga ssente. Kati akatambiko olaba akatono eyo poliisi munda mu ggwanga Uganda ng'etulugunya okulinyirira eddembe ly'abannansi naddala abo abambala kalazi emyufu nga tebasosodde oba oyambadde bwambazi ssaati oba oyambadde ssaati eriko Kyagulanyi. Kati mpuliriza bulungi video nkusaba sooka ogimpere like information y'amaanyi kankujje mu poliisi eno ng'etulugunya omuntu owulire ebigambo ampuliriza bwe mbikujjamu omusajja ono tukomewo oliye bwagudde ku kyokya. Annange mulabe video eno okuwagira no people power kati musango gwa nagomola bano bakwata omuntu mbolo kubanga bamusanga ne t-shirt ya people power just kumusanga ne t-shirt ya people power ne bamukuba bamenya amagulu bamenya emikono mbolo kubanga bamusanze ne t-shirt ya people power ne bannange twatuuka ddi wano okuwagira obuwagizi. I will take it. What are you record? No, this is my base. No, this one is recording you. Okay. Jukira nno nze bampita AK Master emabega w'omuzindalo ntambula na muzeyi waswa omukumi w'ekyoto era muzeyi waswa omugabi w'ekyogo era muzeyi waswa omukomyawo oba omuzzi w'emikisa. Kati mpuliriza bulungi Mwami Kyagulanyi bwe yabadde mu summit e Geneva bino bye bimu ku bigambo byennyini bye yasoosotolera ensi bye yabikula ensi neetegeera ebyagendanga mu maaso munda mu ggwanga Uganda nga tebitandise kati wabula nga bivudde emabega emyaka egiwerako. Kakati nno jjukira nti Mwami Museveni yali bukyateekawo opposition tewabangawo wadde opposition leader n'omunda mu ggwanga Uganda eyagezaako genda paka ku international scene okubeera ng'ayanja n'okufufuguza n'okuziikula obuzwina bwonna oba ebikolobero ebyagendanga mu maaso munda mu ggwanga Uganda ku bannayuganda munda mu Uganda. Kakati wuliriza Mwami Kyagulanyi bwe yali e Geneva mu 2021 bino yabyogerako ne mu 2026 bwe yabadde Geneva bino yabyogeddeko. Kakati no bino bwe yabyogeddeko bweto gavumenti y'eggwanga Uganda yasazeewo netegeeza agenda kugulwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Wuliriza agenda kugulwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Kyokka nga bino nabyo twali twabiwulira dda nga tanaba na kubeera ng'agenda e Geneva. Kakati nno bano balumiriza nti bye yayogedde ampuliriza busagwa bwennyini n'okusiga ekifaananyi ekibi eri eggwanga Uganda nga tebafuddeeyo oba bituufu oba si bituufu. Muzze mulabe bigenda mu maaso mu kampeyini byonna bye baayitamu bannayuganda okuba okutulugunya n'okutta bannansi. Bino bye bimu ku ebyo bye yayogerako mu summit. Kakati omwami ono yavuddeyo ku nsonga ze zimu eza Mwami Kyagulanyi era tuwulirize nnyo ebigambo by'omusajja ono nkakasa wabiwulidde naye waliwo kye njagala otegere ku nsonga z'omusajja ono. Jjukira nti yali member of parliament mu NRM. Kati wuliriza omusajja ono bwe yayogedde ku Kyagulanyi kansooke nkuwa ebigambo by'omusajja ono otumala obbiwulira nkomewo n'obwegendereza. Omusajja ono namuwagidde 10 ku 10 nnyo 10 ku 10. Lwaki namuwagidde kyenjagala otegeere ku nsonga zino eza Mwami Kyagulanyi. Nze ndowooza abamu politics bamuyingiramu nga tebamumanyi. Kiringa makaago bwegamumala okukulema nga bugamba nti kampite neibantu akole ki anyambeko gwe gakulemedde. You see, leadership is not ekintu ekiri awo ekyokusaagiramu ekyokuzannya. Era kyovola President abaala yayogera ebbanga erisinga nti abantu abaddukira mu bazungu okunoonyayo obuyambi n'okwogerera amafuukooli be balabe b'ensi lino. Omuzungu tolina kyomugamba kyakwetaagako omunnyonnyola akuyamba eki. Eyandibadde amuyamba be bantu abali wano mu Uganda abandi muwadde akalulu ne basanga is wanting. That's why nibwabeera ajja nga ajja time n'abulira abantu bamutunulira bamulaba bulabi
tebamutwalamu tebamubalamu kintu kiri awo nti alina kyayinza okugusa oba kyayinza okutambuza. Kati okuddukira mu bazungu bajje bakole ki? Batugambe bamulonde, bamugambe bamulonde akole ki? I think politics tuleke kumusaagiramu kuba decisions ezikolebwa nga oli mukulembeze za affecting eggwanga nebyoyogera byennyini osooka n'obiweyinga n'obiraba kigenda kuyamba ggwanga oba kigenda kulinnyika. Nze ndowooza nti abamu ebyobufuzi bamale kubibangukamu babyetegereze bulungi kubanga bw'obeera nga oli munnayuganda n'ofuluma obwera ate n'ojolonga ensi mw'ova obeera nga nannyini kigwa yakiweebuula. Waliwo ebintu byoteeka okwogerera mu Uganda ate waliwo n'ebintu byoteeka okwogerera ebweru. Bw'ovumirira gy'ova ng'amazima gennyini byoyogeddeyo bikyamu obeera mukyamu 100 ku 100 nzikiriziganya ne Honorable Kakooza. Kati mpuliriza bulungi, waliwo ebigambo by'olina okwogera ng'oli mu Uganda ne by'olina okwogera ng'oli bweru wa Uganda. Ebyo si bigambo byange, bya mwami ono wa NRM amanyiddwa nga Kakooza. Kati wuliriza, tosobola kulemwa kufuga makaago n'oyita neighbor akuyambe. Bigambo si byange, bya mwami Kakooza. Tubadde wano enkya n'eggulo nga mwami Museveni akwata amagye ga UPDF nga tamaze na kusaba parliament ne mugawulire Congo, ne mugawulire Somalia, Central African Republic, South Sudan nga gagenze kuyamba ku miriraano. Lwaki kino kikolebwa egganga lya gavumenti obanga buli muntu alina kwemalira nsonga ze? Ebyo ngo bitadde ku mabbali. Tuzze tusaba obuyambi enkya n'eggulo. Mwami Museveni yasindikako ne mwami Lwabogo agende munda mu ggwanga erya America yegayirire olw'ebyo ebyali bituusewo nga Uganda egobeddwa mu katale aka AGOA. Bwebanga buli nsi yeemalirira tolina kugenda wa neighbor twali tukimayo ki? Bino byonna ngo bitadde ku mabbali. Amafuta g'eggwanga Uganda gasimibwa bakyayina era nga gagenda munda mu ggwanga erya Tanzania gakimayo ki bwe kibanga nsi erina okwemalira ebyayo byonna? Mwami Kyagulanyi bw'ayogera ku biruma ensi, amasomero amabi nga bw'olaba, amalwaliro amabi nga bw'olaba, ekitta bantu nga bw'olaba, okusiba abantu ewatali kukozesebwa mu budde nga bw'okimanyi munda mu ggwanga Uganda, abantu okulonda omuntu gwe beeyagalidde gwe beesiimidde ate bwe baba balangirira ne balangiriramu omuntu omulala. Nkakasa nti bino byonna bikulu eri ensi okubeera nga ebitegeera bulungi nnyo olwo bamanye abantu be batambula nabo, abantu be badiringa nabo, abantu be bawa obuyambi kubanga Uganda tugimanyi eriwo kuweebwa buyambi. Nakoledde lisiti wano ey'ensi yonna ey'amawanga gasinga okulya enguzi nga Uganda ekwata 35 mu nsi yonna. Can you imagine? Tetulina waggulu wa 50 wabula tuli biro 50 mu numbers. Kati nonze nabadde manyi kiri waffe fekka naye nkyaddeko kaalo ka neighbor kaffe boyiraba eyo primary school eriyo baana banywa buugi bwa muwogo abo basomesa balaba abakulembeze ab'enkya future yiyo protecting the gains namwe Museveni obaani abe musanyuma mu butuufu labalaba bannaye laba abaana mukama kama ffe twakola ki Uganda mazima ddala protecting the gains era nga abakulembeze ab'enkya basomera mu masomero gafaanana bwe gatyo. Imagine ku mulembe gwe tuliko essaawa zino, omulembe ogwa digital oba omulembe ogwa .com nga buli kimu we kiri kyavaawo dda. Ago nno ge gamu ku masomero aga gavumenti mu myaka 40 gavumenti y'eggwanga Uganda geekyakuwadde ggwe nga munnansi osobole okusomesa omwana wo aveemu akuyamba enkya afuuke omukulembeze w'ensi yaffe, agiyize agipulaaningire naye nga wasomera wafaanana bwe watyo. Kakati tebereza asomerawo wano agenda kujjawo ki era ng'omwana ono asomera wano avuganya n'omwana ali ku Aga Khan, ali e Nakasero, ali e Kittante, ali mu masomero ag'amaanyi. Kakati ate amusomesa olowooza ye afaanana atya? boyife waffe okusoma kwatandise naye waaba ekiri eno naaba kati eyo P7 eyo gye mulaba eyo eri P6 gy'olengera eri P5 eri obubiina obulala buli eri mu nsiko eri gye mulaba eri eyo. So Museveni tukwebaza taata, webale. Kale ffe aboogera ku bigambo nga bino tubeera babi
tubeera balabe ba ggwanga abakyasingira ddala okubeera ababi, fe abakwata ekifaananyi ekituufu nga kino ky'olabye ne tukiteeka ku lutimbe bo tukiraga ensi n'etegeera biki ebigenda mu maaso munda mu nsi yaabwe. Bw'otunuulira amalwaliro byonna oyongera okubeera nga okaaba, kubanga ekigenderwa ky'omuntu okulwala mu ddwaliro kwe kujjanjaba, naye bw'otuuka eyo weetunulako bwetunuzi ng'embuzi erwaza ginnayo. Bino nga bigenda mu maaso, omusajja Sir Misa Kisemakula kakati nno ono naye agudde ku nsonga ekyokya. Ampuliriza jjukira nti omwami ono naddala ku bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda, ono yafuuka kyesirikidde, yadde okukolola, yadde okunyega, yadde n'akamu n'akatono. Mujjukira n'ensonga za Ssaabasajja Kabaka bwe baamutwalira ebweru okubeera nga ajjanjabwa. Bano be bamu ku bantu abaasirikira ddala gye baali ne bakona bwe wabula ate Ssaabasajja Kabaka bwe yalaba ng'akomyewo bwe yakomawo, be bantu abasooka okuvaayo okwogera n'okulaga nti bamwozaayoza n'okulaga nti bamukomyawo, era nga be bamu kubayita nga basajja ba Kabaka. Musajja tunatuuka n'okubeera nga abawa ebitiibwa ebyassa. Kakati nno ampuliriza ye kimu n'ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda, abantu okubeera nga eddembe lyabwe lirinnyirirwa, abantu okubeera nga bafa, abantu okubeera nga batulugunyizibwa, abantu okubeera nga tebakkirizibwa kwogera nga bandiyogedde, okubeera nga amalwaliro gonna gaavunnama temuli ddagala, okubeera nga amasomero mabi, okubeera nga enguudo mbi, enguzi egenda mu maaso empitirivu ennyo nga bwe nkutegeeza nti Uganda ekwata nnamba 35 mu nsi yonna. Mu mawanga agakyasinze okulya enguzi, agakyasinze obukenuzi, agakyasinze obulabbayi okwetolola ensi eno, Uganda tesukka na bifo 40 nkugambye ya 35 mu nsi yonna. Kyokka ng'eggwanga erya Ukraine lye lisinga okulya enguzi ku lukalu olwa Bulaaya oba giyite Europe, era nga abazungu bagivumirira nnyo, balaba nga y'emu ku nsi ezisinga okulya enguzi kumpi kwetolola nsi yonna. Wabula mu ranking Ukraine ate terya nguzi kwenkana Uganda. Otegedde bulungi, esinga okulya enguzi mu Europe bw'okoma wano mu Africa ate tekwata na kifo kya 35 kukka wansi. Kitegeeza nti enguzi mu Africa yasukka weyina okubeera nga ekoma baana baliwo, era nga eggwanga lya South Sudan lye likulembeddwa okulya enguzi ku lukalu luno olw'ensi y'ennamba emu. Kati Sir Misa Kisemakula ono Ssaabasajja Kabaka gwe yawa erinnya akiguddeko. Mu mbeera ki? Njagala owulirize ebigambo bino si byange, waliwo omusajja abyogera era yabituleetedde, nange ne ŋŋamba sijja kukona nabyo, kambikuweeko, wabula nga teweerabira. Muzeeyi Wasu ono mukomi wa kyoto nnyo, era muzeeyi Wasu ono musajja wa kyogo nnyo. Bwe njogera ku kyogo kibanga kyogero nga mwana muto, naye bw'oba muntu mukulu kiyitibwa kyogo. Kati muzeeyi Wasu ono waliwo ebintu ebimu ebitawaanya bannayuganda mu bulamu bwabwe ng'abikolako mu bwangu nnyo, ng'ewuwe kubeera nga kugaayagaaya sumbuusa. Kati mugambe nti jijja ku AKTV ennamba kwe kukontaktinga, ebisigadde bimulekere ajja kubeera ng'akutereza. Kati njagala tugende wa Misa Kisemakula ono, oli ebigambo bino bwe tubivaamu tweyongereyo mu mboozi ennene okwetolola ensi. Mukwano gwange ampuliriza, naggambye nze AK Master. Munnayuganda yenna, don't miss this video. Mbaleetedde ebyama by'omuyimbi wammwe Misa Kisemakula Mpalembaaya n'ensonga lwaki tasobola kuvaayo kwogera ku bizibu bigenda mu maaso mu ggwanga ya sirikale. Mbaleetedde ensonga, naye nga sinnaba wa nsonga za Misa Kisemakula. Mubaraka Munyagwa mugaatibwa bbata. Bannayuganda nsaba muleke kumalira budde ku Mubaraka Munyagwa. Mmwe bwe mulaba omuntu eyagejja omutwe bwe gutyo ne gwenkana poti, mulowooza ayinamu ki Mubaraka Munyagwa mwogwo omutwe ogwamugejja ne gwenkana poti? Kale nazzi kuno ng'abantu abalina emitwe eminene egyenkana ng'egya Munyagwa babeeranga n'amagezi weewuunye, naye oba nsi kugenda ng'ekyuka. Olaba n'empuuta gye twalyanga neewunyira wiiki nnamba mu famire, kati mu nnyumba mubaamu empuuta n'otamanya nti mulimu n'empuuta, oba nsi kukyuka. Omutwe omunene ng'ogwa Mubaraka Munyagwa ne muba nga temuli yadde ettonde ly'amagezi. Yate olaba yeesimbawo presidential candidate mulamba mu ggwanga Uganda n'alemwa okukuŋŋaanya yadde obululu bw'Owero si wano. Temuddamu kumalira budde ku Mubaraka Munyagwa. Kaakati omuyimbi wammwe Misa Kisemakula, mumanyi lwaki ku bizibu ebigenda mu maaso Misa kye yayimbanga ennyimba ezirumirirwa abantu ba bulijjo? Mumanyi lwaki tasobola kwogera ku bizibu bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda? Ono omuyaaye w'emmengo Ssaalongo eyazaala abaana mu mukazi atali wewaka gwe bayita Charles Peter Mayiga gamulengejja,
ye personal lawyer w'omusajja ono omuyimbi gwe bayita Misa Kisemakula. Kakati ono omusajja RDC wa Museveni Mengo gwe bayita Charles Peter Mayiga ye yagaana Misa Kisemakula nti tayogeranga ku by'obufuzi lunaku n'olwo kubanga ye personal lawyer we. N'ebiwandiiko byonna ebyogera ku by'obugagga bya Misa Kisemakula ono omusajja yabiteekako emikono. Kiyinza n'okubanga n'okubitereka yabitereka. Kaakati obubbi bw'ettaka obugenda mu maaso mu ggwanga Uganda, Misa Kisemakula agamu ku mataka g'alina ndowooza yagafuna mu ngeri etali nnambulukufu, naye ng'ayina looyo ono Charles Peter Mayiga nga yamukolera ebiwandiiko byonna ebikwata ku properties ze. Kaakati Charles Peter Mayiga agamba Misa Kisemakula ati koligeza n'oyingiza ennyindo zo mu by'obufuzi ng'okimanyi nti ebimu ku by'obugagga by'olina tebiri mu makubo malambulukufu, gavumenti bw'eri kuteekako omukono ogw'ekyuma tompitanga. Munnange Misa Kisemakula Bannayuganda ne bwe babatta ne babamalawo tasobola kuvaayo kwogera kigambo n'eki. Personal lawyer we gwe bayita Charles Peter Mayiga gamulengejja ye yamugaana okwogera ku by'ebifuzi olw'ensonga ezo zembagambye oba muntegedde bulungi. Ne bwe babatta ne babamalawo mwe Bannayuganda Mpalembaaya tasobola kuvaayo kwogera kigambo n'eki. Nze ndabira ddala nga ki Uganda kitandise okunyuma. Wuliriza bulungi vidiyo eno. Ebyokuteesebwako ku bbalaza mu palamenti ya Bulaaya, ambasada wa Uganda mu mukago gwa Bulaaya Marjam Blackso yalina okusooka mu ddiiro ku tteka alondoola ebyokulonda mu mukago gwa African Union, COMESA ne IGAD nga bonna boogera ku byava mu kalulu ke twakamaliriza. Kyokka gavumenti ya kuno egamba nti kikafuuwe okulabikako mu lutuula lwa palamenti nno. Era omuwandiisi wa minisitule ey'amawanga g'ebweru Vincent Bagire Waiswa bwe tumutuukiridde ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti gavumenti si yakukiikirirwa. Mwenna mujjukira bulungi olukiiko olwa EU olwatuula ne lukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezaali zigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda, naddala mu kalulu aka 2026. Baatuusa abantu abamu ne babawa sanction, abamu ne babayita balabikeko eri akakiiko ako babeeko bye bannyonnyola. Uganda government yagambye tetugenda kukkiriza kusindika muntu yenna yina kutukiikirira. Nzaawo ndabira ddala nga Uganda etandise okunyuma kyekyo. Yes, gavumenti ya Museveni egambye tetugenda kukiikirirwa. Nze nkikonamu stamp. Ama mugende mu maaso n'okutyoboola bannammwe bye babagamba ne bali bye babagamba. Abo nno be babawa support, be babawa obuyambi. Naye nze ndi mabega wa gavumenti ya General Museveni. Temubasindikayo. Temubasindikayo. Amaanyi ge mulagaawo mutandike n'okugalaga ku basajja abo. Nze ndi mabega wammwe. Bobi Wine awadde gavumenti ya Museveni omukisa ogwokubiri ogw'okgenda yennyonnyoleko nga bwe yasooka n'agiwa omukisa n'abagamba nti bannaye mukkirire mu bantu b'owansi, mukkirire mu ghetto, mukusinkana abantu b'owansi. Gavumenti ya Museveni n'egaana n'etamuwuliriza, n'amala n'abawa okulabula n'abagamba bwe mubanga muganye okukkirira mu ghetto oba ku muntu w'owansi, ffeffe nnyini tugenda situka tusitule ghetto tugibaleetere eyo waggulu gye muli mwe gye mumanyi nti gye muli. Gavumenti ya Museveni n'abagirya mu ngalo nga katiba Okello Oryem, minisita Ismail Kulis bali omu nsi ne bagaana okuwuliriza abantu ab'ekikanga ekyo. Essaawa zino gwe mukisa gwe gumu gwabawadde era bali mu kupalapalanya na bigambo baganya okgenda okwennyonnyolako balabanga ebyokusaaga. Nkimanyi bulungi nti gavumenti yejjusa olunaku Kyagulanyi lwe yagiwaako n'abagamba naye mukkirire mukolere ku bizibu by'owansi, bwe mutaabikole tujja kwambuka. Era bejjusa bagamba singa akaseera ako twatuuza akasajja ne twogera nako, bino byonna singa tetukaayana nabyo. Mwagaana n'essaawa zino muli mu kukola ensobi y'emu yennyini gye mwakola ey'okugaana otuula n'omusajja mu budde nga bukyalimu naye. Mulabanga ebintu ebitasoboka naye nga bwe kyasoboka okusitula ghetto n'azijja wansi n'azireeta waggulu gye muli, mbakakasa ajja kusituka gye muli ajja kutuuka.
muve mu kwepanka n'okwesudiya ng'amazima mugamanyi. Mugezaako kulaga munnayuganda mbu nno simanyi Bobi Wine tabategeerera tabakozesa nsobisi yabalagira ekyokukola naye ng'ate amazima mugamanyi nti mulina okutuula n'akasajja mwogere nako. Okero Oryem muve mu kwepanka n'okweraga mutuuze wansi amalala mugende mutuule n'akasajja mwogere nako. Kaabawa chansi mu kusooka ne mugigaana kati essaawa zino muli mu kubonaabona nako singa mwakozesa omukisa ogwo singa tetuli wano. Essaawa zino muli mu kutoba nako era mukyali mu mpaka ezimu mweraga mulabanga ebitasoboka. Oyo omusajja bw'abatuusizza mbakakasa ne ku byemwonoonye ewuwe tajja kuzikiza. Mujja tuuka okunoonya akakisa ak'okumwegayirira mutuule naye mwogere. Mwegayirire European Union, mwegayirire amawanga g'ebweru, mwegayirire ensi zonna okutuula ne Kyagulanyi mwogere naye nga temukyasobola. So muve mu malala ebyo minisita byoli mu kweraga simanyi Okero Oryem muve mu malala mutuule mugende mwennyonnyoleko akasajja mukawensonga lwaki mwakala tulukunya. Nze muzeeyi waswa omukumi w'ekyoto gwe bwenna aliko ebizibu ina ekyoto kibayita mpawo kitakya. Kino kyekyoto ekikkakanya buli kizibu ky'omanyi nti omuntu aba n'ekizibu tukuma bukumi ekyo mpawo kitakya nakyo ne kikya. Gwe abaali talina mukisa guyigga kufuna bw'ogenda okuyigga oba ogenda kuba nti ensolo olina okugitakwega nti kwe kufunamu naawe ayagala kufuna jangu tukozesa ekyoto kya ddungu kikukumire olabe nga buli kyoyagala kyonna osobola okukifuna. Ina ekyoto kibayita lukumusa. Kino nno kyekyoto eky'omukisa gwe eyaseera nga buli kintu kyonna osanga kiganye olw'obutaba na mukisa ojja n'enkukumira ku kyoto kino n'obanga osobola okukyusa ku mbeera n'ogirabako. Kyoto kino ekya Lwezaawula mukadde ono Lwezaawula y'omu ku bantu abazuula bazuula emikwano okufuna emikisa kweganga omanyi nti buli kintu kiganoga nti kino kyali kibuze nsobodde okukifuna mu bwangu. Kyekyo ekyoto kya Lwezaawula ky'owulya kitwogerako ekya jjajjaffe oyo. Eno ye nnamba kwensangibwa 0752 28 09 10 obanga ojja kusobola okunfuna. Idi Amini yali muyizi mulungi nnyo era yamusomesa yali Obote. Obote yatambuliranga ku Gulu Muganda is dead one kuba Obote yali akimanyi era ng'akiraba nti Abaganda bayinza omujja mbuyinza. Idi Amini bwe yawamba bwe yatunuulira abantu abayinza okukolagana n'Obote okumujja mu buyinza baali Bakyoli na Balango era Idi Amini kyokka kiyakyusaamu kugamba nti Eggudu Mukyoli is a dead one, Eggudu Mulango is a dead one, and he went on killing those people. All those killings could have been prevented senga abantu nga ba Archbishop Luwumu timely fought for our human rights, whether you like Baganda or you don't. The sanctity of human life, a human being is a human being. Bw'owaayo nti bano battibwe bijja kwetooloola kubanga abattanga abantu mu Luweero mu nkomerero be batta abantu mu Akyoli, Lango, Teso, West Nile mu ntalo ezaala Kwena ne mu ntalo za Kkone. Kakati kye tuyigira ku kino nti bw'otositukiramu kulwanirira ddembe ly'abantu in a timely manner, you also end up as a victim. Tulina okuyigira ku kino. Nze nga munnamateeka nkimanyi nti okulwana obulungi ennyo okudelivaringa justice nkikola nga siri defendant. Kuba bwe mbeera defendant mu case, that alone undermines your ability. Kubanga ne bapleader bagamba nti a lawyer who defends himself is a fool. Luwumu bwe bituuka mu kutta Abakyoli n'Abalango, ye yennyini yali ayolekedde okubeera victim, kati yagenda okugezaako okulwanyisa ebyobufuzi, bad governance, murderous regime, terror regimes ze twandikomezaako Obote 1 that cost him his life. Bw'olaba ekikyamu kyonna ekiri mu Uganda
nga kikwatagana ne munnayuganda munno oba omuntu omulala yenna situkiramu okirwanyise kubanga bwe tokirwanyisa oba weesalidde okubonaabona ng'abo boolaba nga babonaabona. Nakomawo ono mweyite 3 mikwano gyange abava engulu baŋŋambanga nti oba abaganda baagala entalo kabafe. Abaatirimbula abantu mu Luweero abaganda abaagala okufa bwe badda engulu baatirimbula bantu baabwe. Tube n'obwenkanya, tube good neighbors. Joanna Neruwumu is a Christian. Christianity ekugamba nti be a good neighbor. Era good neighbor kitegeeza nti omuntu yenna alimbizibu bw'obeera mu position to protect them, to fight them, to assist them to overcome. A good neighbor asitukiramu n'ataakiriza omuliro ogukutte ennyumba ya muliraanwa obe nga tomwagala mbuntu olina okusitukiramu ozikiza omuliro ogwo. So lesson, tulekeraawo okukola baluwumu bye baakola. The sanctity of human life. Kati tulina omulimu gw'amaanyi. Abantu abaafa engulu, abantu abaafa mu Buganda, kati waliwo ebyobufuzi eby'embiranyi, abantu boogera ebikankana, tetwagala ate baganda baffe okuva mu West okufeesinga ebizibu ebyo. So tusitukiramu kati ne tugamba omuntu takwatwako, teri kutta muntu yenna. Bw'abaawo death sentence, emitendera gyonna girina okugobererwa society okusobola okujja omuntu oyo kulimino oba oliawo atutta obulamu bw'abantu mu nsi eno. Nze eyo ye lesson enkulu nnyo gye ndaba. There is not much to celebrate, but there is a big lesson to learn from what Luwumu did before his fate was sealed. Obulamu bwa Kibishopu Luwumu buli as important as a newly born. Ebyo ebitiibwa si bye ebifuula obulamu bw'omuntu to be special, kubanga God gives us life and we have a duty to protect lives. Naye ebyokusosola byebyo byennyini, kubanga kasita olowooleza nti bali nti ate ffe ate n'okitwala nti obulamu bw'abali tebuli important ng'obwaffe oba omaze okuwaba. Y'ensonga lwaki tukontinuinga ne problems. Tulina abandoninga ideas nti they and us, Catholics, Protestants. But all that, the foundation, we are human beings and we have to protect each other at all costs. Nyenge madingi yonzami simanyoba mwategedde. Eno freestyle muganda wange. Ekiri mu Kampala kisa kinegula ate abatembeyi mwe bali. Nyenge madingi yonzami. Sekiwa yo future kakati nkibuza muntu eri luddawa ngamba gwomutembeyi. Owa boda sekiwa yo future kati eri luddawa ati bamulangirira kakati nyumya bunyumya zino zembozi z'amalwawulira. Kwana mingi wesige mitono waliwo abeefuula banampulira zibi Bobi Wine bwe yayogera. Abono balowooza nti nno bya kiyaye songa bya ddala. Musajja yabagamba bajja kubagoba amangu ddala nga mwakatonda wamma kyekyo. Mwambala emijozi
jayero ne mukimba wama omukulembeze Pulezidenti Museveni gyakolera yonna tewaba bukyamu wadde tiyagasi bamukuba n'owalala muganda wange twabonaabona nga mwe musika busisi Bobi Wine gyayita emigo bwe ginyooka buke ng'emigo ginyooka gitya tiyagasibwama nga muli musika busisi kakati babagoba ate bwe mukaba tukole tutya kwana mingi wesige mitono ate sigwa tosaana kumwesiga ani mwali mulowooza nammwe muli mbuyinza kati mbalabula mwabuvuddemu buyinza mubuvuddemu kiri ya Uganda kuki ku ambassador wa Uganda mweze ensi teriemu yokka ensi ziri 3 omukazi zakikira even more zakikirya omuntu omu abeera mu emirimu ejjona gy'abanna Uganda balina okugitwala wabula gyonna egy'ensi ambassadorial jobs gyonna bagiwa Million Black yamanyani gwalina okukola ki gwalina oku employing ani gwatalina ku employing ani gwalina okufiringa imagine 3 or more countries on omukazi are representing us, so that is where we are. Naye kakati mugame European Union Parliament kyeri mukola eri mukulabisa egenda kulabisa embwa zine zireke ezani se otherwise senganze mbadde bo nga ddala nina amagezi nga ntegera how these policies work sandigenzeeyo nkiddamu tetwandigenzeeyo twandibiyese ne tugenda ne decision gye bakoze okitegeera otherwise wase kyo kintu kye twandikoze ne tukoma convincing local population okulaba nti etuddiramu okusobola okusika kintu nina bagamba it is too late kubanga nabagamba nti use the dialogue avenue before it is too late. Now it is too late for you and we are saying it is time that you pay for everything because you are going to reap what you sow. National leader ne media house we Uganda nga utandika okunafu ya European Union the Geneva Summit nengamba kakati buno anyway ebyo nja bikolya video nga yabyo namba okigira nga yabyo namba kulage Geneva Summit eno kikyeri then tujja kubanga tufunayo ne kalive awo maaso tulabe Geneva Summit eno dada kikyeri boogera mu bwogezi wadada kubanga nawulidde omukuku navo omugwe bayita Bashiri kazibwe Bashiri nga ajja kugamba kakati United Nations Security Council yeyina okusalawo nayo Geneva Summit it is just an assembly, then that makes him stupid. Neze bulijjo omusajja ono byakola abimanyi naye is paid to be a fool. That is why his understanding ceases to matter. Gye twogerako United Nations Security Council eri wansi wa United Nations General Assembly bali wansi wawe nti eri etulako ensi 193 eri eyo summit gyabaddeko ababa handolinze gundi eyo summit etulako ensi 193 okitegera then akugamba gundi United Nations Security Council yotunubya ati United Nations Security Council yo etulaka abantu batano naye kyajja kityo okuteeka wa assembly kyajja kitya kino kyatabagambo yo Bashiri kazibwe wamwe nakugamba nti yo musajja abazanya reverse psychology kubanga ki is paid to be a fool kubanga ekitufu kiri nti amanyi international policies nga olaba Nobert Mao naye akuterawo ekifaananyi ekyokusiriwaza okitegera nakulaga ati kakati European Union jayo European Union katandike eno video yachi tujirinza katubikole katikwa tulina bingi byokwogerako European Union jayogerako okitegera wojitunulya wano ebera njagala mugende ku eno website mukinyige mugende ku eno website kanji batere wano mukigendeko mula European Union kyeri muganda nga nabala abasinga mwebuza Salimu Sala akola kyeggulu kati kino kyembadde temumanyi European Union eno gye mulaba yakola kyamanyi okustopinga olutalo eggulu era baateekawo ssente okurehabilitating abantu n'okuddamu okureconstructing obulamu bw'abantu bulabe nga buddamu ne buteera muki mu Northern Uganda. Sente zino mu kuzireeta mu Uganda Salimu Sale gwe zaatuukirako Salimu Sale eggulu ali mu kubba ssente za lutalo olwaliwo okitegera nga watulugunya n'abantu kati bakulaga nti Salimu Sale akoze eggulu akoze enguudo zino sente za European Union tebakusiriwaza nti za Salimu Sale wabula Salimu Sale sente zituukira ku ye okulaga nti ebintu ali mu kukola ki ali mu kubikoloba ali mu kurehabilitatinga azabulamu bw'abantu eggulu so omuntu wa Northern Uganda tebakusiriwaza Salimu Sale ali kubba sente za mwezajja European Union ye yaziyisa naye sente zino precondition ya kiyeno waggulu gitunulye it is democracy and human rights gye batunulidde kati ono yagenza against the democratic avenues ate kakati sayo bakugamba ayite bikola simanyi European Union Parliament nga ne Salimu Sale sente zagabirako abayimbi sente zammwe then number tunulye funding budget ya Uganda ani agifunding European Union as a part to play in the Ugandan budget okitegere ekintu ekyo erina party gyezanye erina role gyezanye America being the biggest funder of Uganda okitegera being the biggest funder but the European Union erina fund gyekola ki gyeteka mu budget ya Uganda buli budget weita bana ebyo byakabya parliament mu Uganda biri okutuula ne biyisa omusimi twaga trillion weziti twetaga trillion weziti nga bizikwata budget nga zibiweereza ba funders okitegera nga biziweereza ba funders kubanga bagamba domestic revenue
revenue waliwo n'abantu abatasasula musolo wano domestic revenue ebeezaawo kikale kati batukube sanction then domestic revenue ebezeewo government ya NRA okyekera ekintu ekyo European Union erina lolo nene gyezanya kubanga omuntu n'abeera ng'abadde akuwa mutwalo gumu bwe guti nga gwakuwa olunaku n'akugamba nti kati gwe olwakino nekino sigenda kuddamu kuwa mutwalo gwange omutwalo guno gubeera gulina lolo gye guzanya mu bulamu bwo kakati agukuggyeko kitegeeza kyofuna effect okyekera kati bano babasirwaliza bakutunuliza nnyo big scope eri kakati bino bye boogera tebigenda kujjako government era tebajja kujjako government tebagisobola bakusiriwaza nakugamba ekintu bakiyita sanctions bakiyita batya bagenda bakube kati webakuba nakugambye ebintu byebakola babikuba government kati sente tuzijjewo zetubadde tuwa eggulu sente z'aba refugees tuzijjewo tetugenda kuddamu zibawa tetugenda kuddamu kufandinga budget yammwe tetugenda kuddamu gibawa temuddamu kujja waneeno okitegera ebyo bugagga byammwe tubikutte tubiwambye okitegera kati buli wabikola ebintu bino bo bye babikoze bi-impactinga bo webiba bi-impactinga bo kati olwokubanga beetaaga okkuba ebituli kiki bakola bajja kugwe muntu wa wansi nga bakunyiga ekikuteeka mu kusituka okitegera kyekikuleeta okusituka ng'otuuse n'ogamba enough is enough kati wosituka no babeera ready nga bagamba kati katusesebule embwa okitegera katusesebule embwa ku move yayo gyekola bwe kityo wekikola kyekino kye nabagamba nti zino foreign policy gwe zikusitula mu nansi lwaki nti tuddayo ku square one ne tuddamu ne tukola ki ne tukola ebintu ne bitambula okitegera so naga ebintu by'ettabo bikyajja bingi nnyo bimugenda okulaba bikyajja tukyalina yakya asirise bamuyita Commonwealth ngono ayita mu Commonwealth Charter oba the Royal Charter ya Bungereza oyajja anytime soon yajja tugenda kwasaka ebiri bano bakyachanga nenga bajja bakyagenda kugira then kakatudde ku summit yo gye babaddemu omanyi abantu bano basiriwaza nnyo kyekyo nabagamba nti ekizibu nammwe bannayuganda you are partly to blame lwaki omuntu asobola kusiriwaza bwatyo nga Dr. Shama akusomesa ebintu notakubikolako research wamala okusomesa then gwe nawe nolinda video endala lwataze nga Shama tetukyakulaba ogenda tuvaamu lwaki otuvaamu nakugamba do research to have an independent understanding an independent mind about the political issues and the geopolitics of your world then wona abitegera talitogenda kwetaaga Shama kujja kubikunyonyola kati bayogedde ku summit engage baginafuyamu ayatika kati era nawulidde Bashiri Kazibu oyo nga jawoza mbuno Dr. Sam Kazibu not Bashiri ti Sam Kazibu ngagamba nti kakati eno summit yo just yayogedde na assembly ekintu ekino okuteekawo ekintu ekibeera ekyamaanyi ye na United Nations Security Council nekyo nakyo kanti kuteerawo kiikyo eno gundi yo gyayogera yatandika the first Geneva summit osooka n'ogitulya n'obuuza baani abagirimu okitegera kubanga nakugamba it is the history of something that gives you the present then to estimate the future gyogenda okulaba kakati ono Dr. Sam Kaziwe azze nayogera ekyekyekisiru bwatyo to his understanding emyaka gyalina nebbanga nga bamutunuza mu kamera bwati video zino abaana be bagenda ziraba nkiddamu abaana be bagenda ziraba bagambe mu butuufu tata ayogeranga ebyekisiru kubanga abaana bagenda soma bino ebintu bagenda bisoma babitegeere okitegera United Nations summit gyebaddemu baani abasooka ogigira babayita the big four babayita the big four yatandika ddi eno summit esooka aliwo mwaka gwa 1955 kyekyaliwo 10 years after the formation of the United Nations kubanga United Nations ogijja mu League of Nations bagifominga mwaka gwa 1945 so 10 years down the road olw'ebizibu ebyaliwo human rights violation ezadizikize nakugamba olutalo luno lwayitira formation ya United Nations baali bateesa ku Germany lwali tutalo lwayawuza mu Germany okufuna East Germany ne West Germany waliwo utabanko bw'amaanyi lwaki mugamba big four and not the big five by then nga olaba kati Germany tibagagiteeka kuba permanent members aba United Nations naye tenabeerako ko weeri naye gundi yalidowooza yo terimatalinga nnyo kati ne China by then bwetyo bwe yali China yali tenajja kutuula ku lugundi kuno etulyeko permanently ebeereko ntino kakati ofuuse permanent member okitegera yaliwo era nga olaba Germany nga bagiconsideringa naye nga mu ntuula zino eziri kusho China tetuulamu by then kwaliko France kubanga bino gambe byapya ddala ku Berlin China teyaliko ku Berlin conference teyaliwo okitegera China yajja buzi olw'entalo zino engeri gyagenda nga supportinga n'amaanyi gyali etaddewo okitegera kwe kugamba nti koke naawe ogenda kutuula ku United Nations Security Council ogenda kutuukako naye kugambe by 1955 egundi eno first Geneva summit we yabeererawo China teyaliwo twali tuconsideringa top 4 baali baani kwaliko Omufalansa kwaliko Omungereza kwaliko Omumerika then kwaliko Soviet Union by then Russia yaliko nga Soviet Union wabula teyaliko nga Russia
present day Russia by then yali Soviet Union era ne China ite nalonda side either genda kutwala communism oba genda kubeera kuki oba genda kubeera kuba democrats ng'ekyali awo mu hanging then pako yakola decision netula ku United Nations as a permanent member oshegera Geneva summit ye yasoka tebagirimu ne Geneva summit eno yali addressinga ki yali addressinga kino ekyo njega tukitegeere yali addressinga kino Geneva summit eyo mwaka gwa 1955 yali addressinga ki ekyo kakati Dr. Sam Kaziwono wakabye nnyo mu policies zino kye yandibadde aleeta ku mmeeza kubanga nakugamba it is the history of something that brings in the present then to estimate the future. They are underestimating what is coming kubanga ki bagala kusiriwaza kuyingira mitwe the top big five olokubanga system ya Uganda tekola buli wamu Museveni parliament Museveni malamuzi Museveni buli wamu kati bo balowooza nti system zino zi operating angezaabwe okitegera kati bola bakusiriwaza bwana ulideo nakamuka political dwarf ke baita karo mishana kagamba kakati yawo byasinkanye ba presidents eyo statement efanagana ya Sam Kaziwe yakugambye nti teyasinkanye eki mbu teyagenze ku United Nations Security Council assembly kitegeeza ki musajja assembly ya Uganda ye parliament yekola decision ne isane resolutions we malo kwisa resolutions zino ne ziyoka zigende wa president nakonako sigincha dene difuke teka oba ne bakiteeka mu nkola eno yayogera keno Geneva summit yeno assembly y'abana abasajja aba United Nations Security Council era yo ewuliriza etulako ensi 93 eyo assembly we malo kutulako ensi 93 decisions ze babeera bagize batandika okuziwuliza bo ne bakola assessment oba malo kola assessment ne batuula ne bakola resolutions we malo kola resolution then ne batwaida United Nations Security Council etulako abantu abatano wabula ne Germany bagala kugireta keweremo ki bawere mukaga kati bana abatano bebakola resolution zino beba activating kino ekintu ne bagamba nti kakati fire them mubalumbe kachitegeeze no stage je tuliko ye mune stage je tuliko mu United States of America olweso ngati kyavudde mu Senate wekiba mu Senate kigenda mu Congress je bakugamba twawandikide Trump administration kubanga kati yeriko yekola decision ku Congress ya America okitegera kati neno ku United Nations eno summit eno yekunganye ebirowoozo nekunganya yensonga lwaki baleta ne ba activists okakasa nti ebintu byonna bibabadde bakola ki biba report zo bibabadde bakwata ba victims mbutufu bakola ki webali this is not just anything nti omuntu bamwayiriza bwayiza kivula bageza ko kunganya abantu bonna ba victims bakola ki nabiteekawo ne bateekawo nti when they are recording evidence bakwata buli kintu kyonna ne kikola ki nekiba yensonga kibaga nti eno summit si buli omuntu agigendamu no please balina abantu abateekebwawo kubanga ki ekwatagana nnyo ku human rights lwaki summit eno eyogera nnyo ku human rights lwaki gyeyogerako kubanga yetopinga bali abatano abakola United Nations Security Council kuliko abantu okuyu council nga bo tebakkiriza mu democracy tebamukiririzamu era kasitula abantu erinyo democracy nga bataddemu ekintu kyebayita democracy omanya ba capitalist bebakubiriza summit eyo okukola ki okubeera we bagiforce summit eno ekola ki etule olwaki olwa interest zaabwe okigera ekintu ekyo okitegera mu Uganda are we at par njagala nkunnyonnyola summit eno ogitegeere abo abasajja basaamu kazi waabo abawe wasente okujja okusiriwaza nga tebakyasobola kuyingira mu bwongo okitegera ati resolutions zonna ezibera recorded mweyo summit weziricordingibwa kugambe wezivaawo zigenda bugenzi kuki zigenda bugenzi ku United Security Council kino ekintu nakibasomesa then wali abo bagenda otutuulira okitegeera webagenda okutuulya ku United Nations Security Council bamala okutuula kati stage gye tuddako resolutions already bamaze okurecordinga resolutions zigenda kukolebwa wezimala okukolebwa ne recommendation bagenda zisindika ku United Nations Security Council webamala okuzisindika ne buli kimu His Excellency Kyagulanyi Ssebagala nabo babeera ne Asadi yabo babeera nayo Ansadi yabo babeera nayo okitegera ne bakapchalinga nti ono we Uganda according to this and this ne evidence gathered yasigambye bwekiti yasabye sanctions tuzimuwe kati United Nations Security Council ngeriyo ketula ngama okay according to the situation yeri mu Uganda we bati tukiriza muzimuwe then omulanga agamba nedda nze sikiriza obase kyonga talonda nga abivaako oshegera bwekyo wekibeera yensonga lwaki eno summit ennyo yasembeza nnyo human rights violations zesembeza titejja kugira wadde yaba democrats bataddemu democracy kubanga zino violations zakolebwa as a result of democracy yet these states under the United Nations Charter zisubscribinga mu docket yaba democrats not yaba communist oshegera not yaba communist Ibrahim Traore tebasobola muyita mu summit ya democracy tasobola kugibeeramu okigira nkiddamu summit yo tesobola kutula neita Ibrahim Traore kubanga itakkiriza mu democracy no tebasobola kuyita domboye tebasobola paka ensiza wezirikola ki weziri bowing down to democracy zigwa ku side ya communist okitegera wezigwa but they have to respect human rights okitegera ekintu ekyo yensonga akyakola kakati kino ky'abantu
okitegere ekintu ekyo njagala tugende mpola saagala bakusiriwaze bano bannayuganda njagala otegere summit eno the depth yayo gyerimu okitegere ekintu ekyo so twegweko so nze njagala twegweko nnyo mu Uganda nga tuli sharp nnyo nga tebagenda basiriwaza bino okitegera bano abantu abasiriwaza nnyo bakola nnyo ebintu najja nakutira kati kazibwe najja na analyzing ensonga naye nga naye bya analyzing nayo kenyini ntakwaki General Assembly eno yekola resolution so eze zayisidwa ne demands zasabye zonna bazinotinze down kati mukubalo zinotinga down twagenze kuki tugenze kuki ku stage 2 bajita evaluation that is where the United Nations Security Council ekola chetulanga mulaba parliament ya Uganda wekola okitegera so ono kaziwe ali mu basiriwaza oyo is paid to do that gwe buzo omuntu akola ku media house Uganda and more especially akola ku BBS kakati ate mwene mugamba Dr. Samu Kaziwe mumanyi is paid to be a fool tell him anti-government yakola ku media house ye Uganda ne wobeere ofa bakupangira ne bakola kine babikulemesa kati ezo analysis zabawaza kisiru njagala mwekolere research yiyo njibatereddawo nkiddamu research yiyo njibatereddawo njagala mugende mugyekolere muzoke mumpe mweno mental slavery ono musajja jali mu bateeka muna Uganda ensolo ku kizigo kweri asoka ku history y'ekintu ensonga wachi wano mu infinity class njagala nyomba vugira okuva ku history then the present then to a future egenda kubeera etya kati njagala wabayogera ku Geneva Summit asoka kubuulye the first Geneva Summit yaliwo lwaki era baani abagiteekateeka then wanamala ojjategera representation eyebeera okwebeera etya bana abantu bava mu the top big 5 mwebava however kubeerako ne ba members the 193 members abakola ekintu kye batuyitaki United Nations okitegera babeerako okitegera naye eri pano ebeera represented then we bamala okola nga bakola resolution bulungi nnyo nga zigenda mu United Nations Security Council for action naye eno lwaki nkugambye nti eno ensolo ku kizigo kweri njagala otunuulya akantu ke bayita democracy si buli atula ku United Nations Security Council yakkiririza mu democracy no please simwe bakkiririza bo abamu bakkiriza mu communist bakugamba survival for the fittest Museveni yagala okutwala kakati yebuza kakati lwaki muyingira mu nsonga zino kakati ffe nze omuntu ne musanga nga kati bakatadde obubi sibiyingiramu bajja biyingiramu kiddamu for as long as they are funding you sente zolya za Democrats bagenda kubiyingiramu kati bino byali mu kukola bino nakugamba nti kati essaawa eno bano regime kyeri mu kukola erwana nnyo ekukwate mindset yo ekwate entegeerayo ekulaga nti summit terina kyeri naye nakugambye gwe kintu kyogenda okunyambako kimu kyekino kyembagambe nnyo timunyambeko mu subscribing omala subscribing ogisharingira abalala omala okusharingira abalala please mugambe na ya subscribing kubanga nakugamba neetaaga milioni 2 ez'abannayuganda zijja mu kintu kye bayita mental slavery mama kutuna amazi zijja mu mental slavery tugenda kufuna ekintu kye tuyita liberation nga tebakyakusiriwaza ku bino ensolo ku kizigo kweri tugenda mu sanctions zibagenda zibawujja eno assembly yekola resolution nkiddamu eno assembly yekola resolution then nekyakye mutamanyi the important role of this assembly eno oba etuze Geneva Summit assembly eyo eno yekola budget ya gundi era gawola ba parliament yennyini lolo zaayo niyo nayo wekola esolo ba ma budget ne bagamba ensonga bweti ne mwette mwagikoze kati no financing tetugenda bawa finance mweyiye okitegere ekintu ekyo ni baba masente mu kusaaga mu lugezigezi ne bagamba kati tuzibame kati mugenda kola woki okitegere ekintu ekyo so en assembly ina lolo nyingi nyo zezanya ne baneno these manipulative idiots bagezaako nnyo okulaga nti ekintu kino tekijja kukola bwe muna Uganda you are all alone we are not alone nabagamba Uganda is not a lost island it is not a lost island whereby mbu a few individuals bagenda kujja bakolenga decisions zaabwe ez'ekisiru banyigirize banansi bagende nabyo no please they are not going with anything but these paid fools are there to manipulate your mind bakuzanyire ku bwongo obwo bakugire nenda kugamba not here not to my watch to Shama Part D3 media nakuganze minister of foreign affairs aliko addako fetuliko yes kwa government ya Florida recognized nkiddamu we got the legitimacy buli omu gye yeetaga ya United Nations and Museveni is not going to be legitimized ekimunoonyesa president ayagala kumulondera shadow cabinet kubanga eno national unity platform ne wenaalonda nga president si yabironze kitegeeza shadow cabinet mane ane mie tewali omuntu alina okukkiriza nti kakati nzikiriza kale tukolere wamu his excellence Kyagulanyi wanaabatakkiriza ne bwe banaayiwa ensaano ku mazzi basaaga tebagenda kufuna legitimacy we are the legitimate government kubanga ki tuli recognized by the top 2 United Nations permanent members abatula ku United Nations Security Council under the democracy side we don't need Russia's approval Russia yaduka nnyo ku approvinga okukongratulatinga Museveni naye nga ate Museveni tagwa mu police ya Russia si mwagwa oshiga nako nako akabazanya Museveni tagwa mu police ya Russia
ne bali balina okunonyayo omuntu wa UN kubanga bano balabika baali bakisuubira nti akalulu ako tebagenda kukawa legitimacy. Kati olwokubanga Russia ina interest z'okutubba amanyi nti bannansi tuli ku side za Russia naye nga asaga. We are not Russians. Tugamba we are saying no to the Russian policy eyo tujiganye. Kati kyobula Russia yadduka nnyo ne congratulating omusajja kati congratulations n'amuwandiikira Vladimir Putin. Vladimir Putin agwa mu democracy. A true liberation starts with the mindset. Just get off the mental slavery. Nakugamba, the only civic arena is here. Shama Fat D3 Media. Just subscribe or take on notification and don't miss a video. For God and my country, Uganda. Tukomao.